Madam Maria. Wanjisebo kansala. Ngabo olabye abantu abo. Baneze dda naye njagadde okutuukiriza ekigambo kyange nengamba kansooke maliriza ensonga yo. Kuba wabadde wangambye dda nti okola ki? Weetaaga. Kati mbadde nsaba tuyite mu bwangu ate nabo bakwasaganye. Kale era nange engeri gye sewulira bulungi tetugenda kulwawo nnyo. Ensonga muzeeyi waffe yagenda n'atugabira ekibanja. Yangabira ekibanja kuba yakikwasa nze bukolokolo yampa ekibanja kyange. Kaakati teyakimpa kuno ku Kiribedda, yakimpa mu kyalo. Kati nentuuka ekiseera n'ekitunda. Kati omwami gwe naguza okusasula lufuuse olutalo okumalayo. Yampa ebbanga eggere nti mu bbanga bweri nja kuba sente nzikoze ki? Nzimazeeyo. Ebbanga lyatuuka ne liyitako nga teyeenyeenya. N'emmanja kwe gamanjizza nkooye. Ne guno omulundi gwennyini ogusembyeyo nga ngenza omubanja. Yankwata kabadiya. Yakuba nze. Nga kati akubira kyate. Sente zange nga ze zinkubya. Omutwe gwonna gubadde guntujja nava omusaayi muyitirivu mu nnyindo nze nane nnuubuka nkugambye naakejjanjaba nze naakatereeramuko. Mutuuze ekyo. Omutuuze oyo atambuza ebitego oyo ow'ekibuto. Waba bamazeeko abaguze Kiribedda wano ne bamumalawo. Manya kizza. Ogamba ona asubula enkuna amanda. Oyo yennyini oyo. Ate era okukasibira wali baŋŋamba mbu yapepereza ekikyala kyennyini ekyo. Oyo. Ekyo ndaba ate kibi nnyo kaakati wagenzeeko ku poliisi. Mbadde sinnatuukayo kansala. Olw'okuba nti mutuuzeewo, ngambye kansooke ewuwo kansala. Onsalire ku magezi. Tewali kinyiiza kuyamba. Ensonga erimu ate okukuba omuntu naddala nga mukyala. Nze sibiwagira. Weebale nnyo, wamma kansala kye tuva tukwagala. Ondowooza olaba ensonga eyo. Ekyo kibi nnyo. Ng'ate byange bye binkubya. Kyobadde olina okukola waligenza wali ku Kiribedda police station n'olipootinga. N'okundiyira ndiyirire. Ebyo byonna poliisi ebimala kasita bigenda mu mateeka. Kuba kati ono mutuuzeewo nze mbadde manyi engeri gy'omumanyi osobola omukolako. Aba olina genda ku poliisi. Ku poliisi kansala. Kaakati osobola okumpandiikirayo akantuntu konna akalaga nti mpise wano eri basobola okunnyanguyiza. Sirina lwa nsonga kati bali kye beetaaga kimu beetaaga bbaluwa okuva mu ddwaliro. Twafunye dda omugenyi. Atusanyusa okula. Eradde nnyawo. Sibyote nnyo. Bulungi nnyo. Tusanyusa okulaba. Nange basanga nnyabo. Kati tukuyambye tutya? Mbadde nze nga neetaaga ku mwami Richard. Richard? Nnyabo. Oviiriddeko owa? Maganjo nnyabo. Maganjo? Obadde omugamba ki? Mbadde neetaagayo kennyini. Ye mwennyini? Tekirina buzibu ne woba ogambye nze ne Richard twafuuka omuntu ogwo. Kuba Richard mwami wange. Kaakati munnange nga ntiddemu kuba ndowooza nti oba bye ŋŋenda okugamba oba binaakuyisa bubi. Nze sirina buzibu. Kubanga ffe wano tuli bakulembeze tuli okuyamba muntu yenna embeera gy'abajjiddemu. Kati madamu ensonga ebadde ndeese ya mwana ono. Mbadde ndeese omwana ono alabe omusaayi gwe nagwo gumulabe. Omusaayi gwe? Oyagala tukuyambeko tumutwale ku DNA? Nedda mukwano. Omwana ono omwana wa Richard. Eki? Mwana wani? Wa Richard. Owange okuva ddi? Tosobola kwogera mbuzi okuva ddi nga wa Richard? Ne bannange abantu manyiira. Gwe n'ova eriyo nena gy'ovudde n'omusana gwonna guze gukutunkirako ogamba mbu olitedde Richard mwana.
Mama ononsonyiwa sazze kuyomba sazze kulwana saagala ntalo. Ani gwolabya alwana naawe? Yakusanga wa? Maganjo. Maganjo. N'omutulanga tomutegeera. Wogenza okulaba ng'omwami wange aliwo okuzaalazaala buli gwasanze. Soka weetunuulye gwe gwazaalamu. Bagambye omwami wange talina baana. Anoonya baakulabirira. Talina baana? Ovuddeyo gy'otuttira ekitiibwa ky'ekyalo kyaffe. Mwami wange mukulembeze omwononere obululu bwe. N'otuuka n'okwakaza paka mu nnyumba yange n'otuula. Kati akakana nti bwe nkagwamu nenka tugogenda kunkola ki? Nedda nnyo abo bansonyiwe. Nabadde simanyi mbuno Richard mufumbo. Wali tumanyi nti mufumbo. Ekitoomala kunoonyereza. Yannimba, abasajja balimba. Yakulimba. Ennyabo. Ndowooza oli mwana muto. Era siri mukulu nnyo. N'omuwulira ng'alegesa. Toli mukulu nnyo. Tosobola kwesa common sense mu bwongo obwo nti omwami wange talina kuzaalamu ye kyatandika ddi. Watandika otya omwetega nti gwakuzaalemu nga bw'ofaanana? Olw'okuba olaba omwami wange mulungi alina ssente n'omwetega. Wabula kola ekintu kimu, tambula onviire kati. Essaawa eno kuba waakusangira wano buyinza okuba obuzibu. Madamu siina gye ŋŋende waka bangobye. Baakugobye. Ne bagamba nti wano wali abagaba obuyambi. Nedda bangambye omwana mutwalire kitaawe. Kitaawe n'agamba omuleete wano. Balabiridde nnyo omwana nabo bakooye. Bagambye ne taata we naye amulabirireko. Ate nga kituufu. Ne bakugamba ojja omuleete wano. Ne bangamba mutwalire taata we. Wabula nyambe ekintu ekifuluma ogende. Otule ku kkubo wabaakusanga. Mama sigenda mbadde nsaba. Tulinde taata wa mwana wakiri yajja nfulumye. Ajja kufulumye? Kale tagenda kudda. Tuula awo kakalo n'okoowa. Kirabe kijja kizunga kikanula eriiso. Mujja muzunza obwana nnyo. Nnyabo Rebeka, ndowooza olabye embeera gy'oleeseewo. Abantu basanze bali mu mirembe gyabwe. Kati baba ndaba buli omu yeegoba bwegobi. Nkakasa ekintu eki nti olwo olubuto lwa Robert tomulimba. Muna musidi mu kifo kikyamu. Katonda n'amala kuvaamu olubuto lwo ne lutaba lwa Robert. Ogenda tegeera Robin anzaani. Bino bye munoonyereza n'ozunga n'onoonya n'ogandusi baani mukwano wano tebasibaawo baana. Nkiddamu tebasibaawo baana. Kati njagala omanye nti kyoyingidde okakasa kyekyo. Olubuto lwa Robert. Ye n'ekirala. Nyiza n'okudda wano nga ewammwe muli mutya ku nsonga y'ebyenfuna. Tetuli buno. Oyinza okubeera eyo ng'onoonyerezzaako ng'olabira ddala wano ffe tulinamu Robert olw'okuba alina emirimu gye gyakuze ayimiridde ng'ogamba ono gwe nnina oddusiba. Muyimiridde mutya mu nsonga y'ebyenfuna? Mulamu ebyenfuna si bibi. Tulinamu akasente. Tulabye bangi abeesiga ebizigo era ne batukulanga ggwe. Naye nga gye bava mukwano waffu wazibu. Ekya ssente ekyo tokyeraliikirira kubanga ne taata wange mujaasi. Era nze akwatiridde Robert kubanga bazadde bange bangambye nzije wano. Robert wanneegaana bo nga bamwekolerako. Abange ate kati tuli mu ntalo. Robert nga yeewanika. Ate kati teyakimanyako nti taata omujaasi. Teyakimanya. Naye bannange Robert muno mwagenda akombooleza. Bannange omwana Robert kyatatutuuseeko. Era bwe yeereetera ebizibu y'anaamanya kati wuyo agenda kukombooza bajaasi. Simanyi na kumanya. Kubeera awo buli saa kuzunga. Kati ali mu bajaasi tagiroba nga atuleetera baki ze simanyi. Saagala kubuuka mateeka kyova olaba nsookedde wano. Kati gwe genda okulewo fayiro kitegedde bajja kusala ebbaluwa yo eraga nti wakubiddwa
omusango gende maaso zaawo sirina ekyo kyenkimogerako oba kyensobola kikolako bana nyamba kansala ate poliisi gwe mulimu gwayo ebeere ebbaluwa kwegamba ejja kukola eba ekola okundiyirira ansasule neziri sinakindi azikubiseemu oba bakisibe mayisa kifiireyo mu kkomera mbadde nsaba ogende ku poliisi nange onzikirize ndaba abantu bano kale kansala nga bwoŋŋambye kaŋŋende ngezeeko kale era nja bagamba gwonsindise tewali buzibu kaŋŋende ngezeeko bakiri oba bakisibe mayisa kale tugende mpolampola kale kansala neeyanziza ssebo weesibye ku musajja omusajja ayingiza abantu nga bebafuluma ndowooza kiraba tumulinde bulinzi mwe lwaki mumuddawo okwemulugunya tumulinde agenda kufuluma nange obwedda mbagamba tugende bugenzi tumulinde lwaki tugenda tumulinda jje tujja tuukano na ku ofiisi nga basajja si nsonga ekikulu nti kanso ŋŋenze naye nze ebyo saagala kumanya ekikulu tulinde kanso tugende naye nze nina okugenda ne kanso oba mwe temwagala mugende si kyatunze kati nange ongoberamu naawe genda ate oba onsobedde mbwalesi mayambu ate tulinde kansa ajja newankubadde ali bize naye agenda kumaliriza ajje bw'aba yagambye nti ajja alina okujja mumulinde aveeyo tugende ate tumulinde agenda kumala byakola ajje tugende singa wawuliriza obwedda leero ebyayiwa bireseewa onyiriddeko naawe lwaki totuleka kakakazi koogera sabo ndi kakazi lwaki totwesonyiwa kale era obwedda tuli wano bano obwedda bagamba mbu tugende nembagamba kansa jja tugenda tugende ensonga eggwe kanso bano batwala waleero nga bambaddeko ng'abantu bano tulina ensonga zaffe zogenda omaliriza nabo endowooza nange nsobola oziyingiriramu wano tugende ffenna nedda maama nedda buno obusonga butono tusobola okubwemalira kati oba oggolola okuba mwatambuddeko n'abagala maama olinga mbwa nti buli ajja omugoberera tuleke nedda kanso kanjogereko olaba yanyima n'omuliro ebigambo bibeere bito lwaki otwesibako mazike nkwesiba ku balambuzi nammwe bingi byemmanyi mwenyinza okubyasa ate ebyama ebyaki ama kanso tugende ku nsonga zaffe omanyi kyoba okola sooka ogende ku poliisi omalirize ensonga zo nga bwe twogedde bino byesonyiwe kale kansala naye maama n'abo booli nabo begendereze alina n'emisango ku poliisi atwesibako bikwatako amagendo obimalirize kansala abo nno nabo begendereze tofaayo ntuleke naawe wani kanso kati tugende tutya mulina entambula bwemuze oba tugendere mu mmotoka tugenderire mu mmotokayo tugendere mu mmotokayo kanso kati tugenda direct ku ofiisi efuta tugende efuta bannange tubadde tumaze emyaka nga tetulinya ku mmotoka tulina okuzimala zigwere ddala tumanye nti eryekunye lyakanala iwete bannange